Endagaano eyasayiningiddwa omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu ne Mwami Tebukabulwa ng'endagaano eno yakutunda Ssaabasajja Kabaka nga bo bwe babyagala. Mwami Museveni yakoze endagaano ne Katikkiro Charles Peter Mayiga oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeekangabiriza mu maaso g'Abannayuganda n'atutegeeza n'atusirisa mbu tetulina kubanja Kabaka waffe kubanga yalowooza Kabaka we yalowooza mbu Kabaka buli kimu ekikye yakikola n'akikwasa Mayiga, n'amukwasa famire ye, n'amukwasa abaana be, n'amukwasa n'emirimu gya Buganda, which is okay, yamukwasa emirimu gya Buganda era gitambula. Naye twongera okujjukiza Katikkiro Charles Peter Mayiga tewali agenda kuddamu kuwagira nteekateeka za Bwakabaka bw'obanga tonnatulaga Ssaabasajja Kabaka. Bw'oba oyagala enteekateeka zino ate zibeere successful nawe zikunyumire. Tusigaze n'ekitiibwa kyaffe ekya Buganda nti twagala Kabaka waffe, kwata ekintu kimu tulage Ssaabasajja Kabaka gy'ali, buli kimu kijja kutereera era buli kimu kijja tambulira bulungi. Naye gwe wona alowooza nti ogenda kweka Ssaabasajja Kabaka ate wuyita abantu bakuwagire mu nteekateeka za Kabaka nga gw'oli mu kufunamu Bannayuganda tebagenda kikkiriza era Bannayuganda tebalikikkiriza. Tulina okukkiriza nti Kabaka waffe ajja kutereera era buli kimu kijja tambula bulungi. Ng'oyimusizza eddoboozi ku nsonga ya Kabaka Ssaabasajja Kabaka oba nti okulembedde ababaka ba Buganda Caucus mugende musabire Kabaka oba mubyogerako mu paalamenti ensonga eziruma Obuganda wabula bwe mwambala wano amakanzu sima Buganda Caucus ne mwebusaabusa nti oswadde ono Kabaka waffe abantu tulina okukola ekimu ekisoboka okumutaasa ate era naffe ng'abantu tulina okulwana nnyo okulaba nga tutereeza ebyasoba. Enteekateeka zo Mayiga n'omukulu Mwami Tebukabulwa tezirina bye zikwatira ku Bannayuganda era twongera okujjukiza byonna by'okoze ogenda byejjuza. Tayimu egenda tuuka ng'abantu bakubuuza Ssaabasajja Kabaka nga wabula tebakyakubuuza nga bakuba ne mayinja nti omutemu wuuyo yatemula Kabaka waffe, nga lwaki tuba tutuuka ku extent ate nga tusobola okukola ekisinga ne tutereeza ebyasoba era buli kimu ne kitambulira ddala bulungi. Ffe bwetugambo tubikugambye butawulira abo. Abaana bali mu makomera Buganda Caucus esirisi. Abantu ba Kabaka bali mu bagoba ku mataka Buganda Caucus esirisi. Buganda Caucus muwanga kivumbi gyakulembera sigirabangako wabula okumumuunya obumuumuunya nga mpuuga bw'abadde atulimba. Muli mu kulya ssente kubanga buli kabondo k'okulira muli eyo musirise. Kati mbawulira bangi mission gye mulina yakuba Kyagulanyi olw'okuba ayogera Kabaka. Nalabye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ayimiridde Katikkiro mu mutaaginge kubanga wano ngenda beera mukambwe. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yayimiridde mu Bulange Mmengo mu lukiiko lw'amasaza n'anenya abantu ababanja Kabaka, n'anenya abantu aboogera Kabaka. Ye n'ava n'agamba yakubidde Kabaka ki essimu ne boogera bonna era bwe yayogedde naye n'amugumya era n'avumirira ow'ekitiibwa Katikkiro. Kabaka n'akugamba nti abanjogerako bagambe basiru era neewunyisa nnyo mu lukiiko lwa Buganda ng'ate lwe lwagala okukulembera okukuba omwana waalwo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga ezimu ezitulemesezza okufuna obukulembeze bw'eggwanga be bantu abeerimbise mu nsonga za Buganda nga tebaagala ate kuwagira baabwe. Ennaku ezo mwaleeta Mwozi ne Babbalamu bo muboogerako birungi naye tebabalimba nti Yoweri Museveni agala obwakabaka bwa Buganda. Owekitiibwa Katikkiro Bobi Wine si azaala abantu abakubanjiza Ssaabasajja Kabaka Bulemeezi, si abazaala era akikwewunyisa tabamanyi na bamanya. Kati abantu ababanjiza Kabaka Bugerere
I mean wa ebulemezi ne bakwata ebipande lwaki mukiteeka ku Bobby kubanga alina obuganzi kituufu naye era abantu tekibajjaako kubeera baganda kuwagala kabaka waabwe tutunuulire ensobi eziriwo tutunuulire omulabe w'obwakabaka tumugjeeko amaaso Yoweri Museveni ne tumuleka nga aniigiina eyatwala abataka ba Buganda n'abawa ekyoja mu miro n'olukiiko olwatuula olw'abataka terwatuulawo lwinatuula mu twekobe lwatuula mu bukyamu essaawa zino kabaka abaganda kye babuuza aluwa kunamulondo entebe mwagiraze nga taliiko oli n'avaayo n'atugoma ajja bagamba kino kyekiriwo ono abagambe ali Namibia ono abagamba ali mu ddwaliro ly'abalalu abaganda tebabangako basiru kumumunyala nga bangi bwe mwagala bamumunyale zino ensonga tuziggyemu ekyejo ensi egenda kubakyawa abantu bagenda bakyawa twaliyigidde ku mukolo gwa Mathias Mpuuga Nsamba Mpuuga abadde wa kitiibwa Mpuuga nga buli wabeera Mpuuga nga buli wabeera ne baba agenda kubba ateeka Ssaabasajja Kabaka Wangaale nga yeeyita wa kitiibwa kikwewuunyisa guno omulembe ab'ebitiibwa bayivu basomye naye tebalaba bantu kubonaabona kwe balimu tewali statement nalowoozezza nti olukiiko lw'obwakabaka bwa Buganda lugenda tuula lugambe Yoweri Museveni ti abantu abagobebwa mu Lubigi musooke mubawe obudde nalirowoozezza nti olukiiko lw'obwakabaka bwa Buganda kuba abantu abadde bawa obusuulu abaawo mu Lubigi ye Museveni tebimukwatako naye abo bagoba abantu baffe Bannayuganda ababaddewo ebbanga lyonna naye lwaki batuuka okubeera nga basula mu buweema nga tusirise olw'okuba ffe tulina ssente abantu abo ab'omu Lubigi ne batuuka baleetera obuwunga abantu abeekolera ssente nga bakeera ne bakolera ku mugubi mumanyi kyekitegeeza okukola ssente ku mulembe gwa Nakyema Yoweri Kaguta Museveni ensonga ya kabaka egenda leeta obuzibu nze mbabuulira ensonga ya kabaka waliwo tulaga wendaba mugenda kukankana okwogera ebintu bye mwagala okugamba abantu nga tebawulira mugenda kukankana mukakase nti Obuganda si nga bwe mulowooza nti Obuganda lwolwazi mugenda kankana kubanga abantu ba kabaka tebabitegeera ebigenda mu maaso abantu bavudde ku nnono abantu bali mu kulya ssente amataka gatundibwa ag'amasaza amataka g'ebika gatundibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo n'atwala abantu b'enkize wa Yoweri Museveni misana ne tusigala nga tutunula mwabagulidde ettaka abataka ba Buganda mumanyi kyekitegeeza Museveni obatuuza naye tugambe bwe mutuulaawo mwenna abakutte egundi zammwe ne muzitunuliza Kyagulanyi Ssentamu ye mulabe w'obwakabaka bwa Buganda mazima ddala Bobi Wine ye mulabe w'obwakabaka bwa Buganda lwaki tweswaza lwaki twetyoboola abaana ba Buganda bali bulungi nga bali makomera babalawa Bulaayi
Abaana ba Buganda bali bweru wa ggwanga mu biyumba mu nsi ez'enjawulo beegomba okubeera ku ttaka lya Buganda. Ebyo tetusobola byogerako. Eddoboozi eriyamba abaana ba Buganda ababbibwako amataka nga minisita Museveni Sam Mayanja avoola ne Kabaka ne tusirika. Ekitiibwa kye tunoonya mu bavubuka abatalina mirimu, ebyo tetusobola kubyogerako nti tebalina mirimu. Abavubuka bawambibwa buli ku makya, kiro na misana. Bangi batuuze zipoloti zaabwe bavuga booda bali ku looni mbwawo musirike, kubanga bakimanye yali bayogereddeko ye Kabaka naye embeera gyali musi nnungi. Nga tugenda mu Easter ebbaluwa ya sayiningibwa nti Kabaka yagitaddeko omukono ne tukitwala bwe tutyo. Kuno eya ID Katikkiro ye yasayininze. Omuganda ne yeebuuza, Omuganda ne yeebuuza, awo owuliriza, nga tugenda mu Easter Abaganda tugoberera Kabaka tumwagala. Nga tugenda mu Easter ebbaluwa y'Obwakabaka yali eyagaliza amazaalibwa Kabaka balaga yagiwandiise era ne bateekamu ensonga tuwe ekitiibwa endagaano ezikolebwa mu lwatu ne mutali mu lwatu ku bantu. Ne tukuba mu ngalo, tetwamanya oba yagisayininga oba bagimusayiningira, ne bagaka tubasirise tuwandiikeko kano. Ne wajja ku Idi Katikkiro wa Buganda n'agiwandiika n'atuwa guno. Kabaka bwe muba mutugamba ali bulungi, kyogamba Namibia tasobola giwandiikirayo. Bwe muba mutuga lwaki teyagiwandiisa? Bino byonna bintu bibuuzo bingi. Era nga lwaki okukuta abataka bwe bagende wa Museveni bw'abawaziru ne mutwalayo n'abantu ab'enkiso. Joyce alina omuntu gwe atwalayo w'enkiso mumumanyi, ali next ku Kabaka n'amutwalayo. Lwaki waliwo diiru ezidduka ku speed? Kiki kye mwagala okuggusa? Museveni n'akwata omudaali n'agwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo ku lunaku lw'abazira n'amugamba weebala mwebazaaki. Era lwaki Ssemakookiro essaawa zino mbabuuza, mugenda kutyenzi, lwaki Omulangira Richard Ssemakookiro takyabeera mu lubiri? Richard Ssemakookiro lwaki takyabeera mu lubiri? Musimanya alina okuzanya n'abaana ba Muhoozi, simanya alina okuzanya n'abaana abali mu kaliba ye basoma nabo ne mumugjayo. Abawaayo Omulangira Richard Ssemakookiro mu basajja abo temwewuunya? Abawaayo Omulangira Richard Ssemakookiro mu basajja abo temwewuunya ekiddako? Naye abantu ba Buganda mbagamba temugjaako kigere. Abantu ba Kabaka temugjaako kigere. Olutalo oluliwo kwe kusirisa abantu aboogera ku nsonga zino. Ekitagenda kubeera kyangu. Maliriza taginga bannabyabufuzi bammwe bonna kubanga bali mu kusaaga. Taginga bannabyabufuzi. Ensonga yabadde Kenya gye ngendako. Sister Rose Michael nkutumiddeko, oli otya? Oli bulungi? Kisenyiga kinnuma netagenda kunkebera, nina akantu wano akantawaanya. Sister Rose Michael bwampaayo mu Sikaaga kantu bukakolola tekakutuka tekategeera ne munsabire njagenda mu ddwaliro lwakuba nkyali mwavu ennaku zino. Wuliriza bulungi. Bannabyabufuzi ebyabadde Kenya mwabirabye? Kubanga kati wano wendaga Munnayuganda takyaga kumala budde. Munnayuganda naawe nkugamba obudde bugenda. Omusajja atufuze emyaka 4
atwala feezi ndala ya namwetaanu alete kitabani kye. Sinnalabawo mbeera etwala Museveni nga nange netwaliddemu. Sinnalabamu mbeera etwala Museveni gye twataddewo. Mbabuulira mazima. Kubanga nze mumira nsanafu mbabuulira amazima. Tetunnateekawo mbeera etwala Museveni. Bino byonna tukyali mu circus. Tukyali mu circus. According to me, a student of anthropology, njamuuliriza video y'olwaleero. Njibabuulire, mumbuulire twataddewo embeera etwala Museveni. Era tulina kukola kyo giteekawo. Kubanga Museveni obuzannyo bwonna obusinga bwe mulimu abutegeera. Museveni obuzannyo bwonna obuli mukolebwa abutegeera. Naye wuliriza. Tetugenda ffe kudda mu circus. Kenya ekisooka nnenya bajjajjaffe abakkiriza Museveni ne yeezimba nga mutunula baba wa busente mwagala bitiibwa kasita mutambula-tambulako kasita mufuna ebizimbe kasita obeera mu SC ne musiruwaliraawo mbanenya. Okubanenya kwange bannakenya abavubuka tebaalinze bannabyabufuzi. Era William Ruto teyandijjewo musolo ogwo gwe yabadde atadde ku bantu singa bannabyabufuzi bwe baakibaddemu. Yali ku ttoono n'akwata n'oli n'abazza ebbali buli omu n'amuwa akabaasa ke ne basirika. Mubirabye Kasibante Moses obuvidiyo ngera buba puleyingira beerumiriza mutogikwatako mbono bamuwa zino nono ne bamuwa zino. Bannabyabufuzi sometimes they delay okwakitinga ku nsonga z'abantu olwa prosesi zaabwe naye ng'abantu banyigirizibwa. Munnabyabufuzi tagenda mu ddwaliro omuntu ekyannamukaaka lyagendamu. Munnabyabufuzi omwana we tagenda awo. Tibabalimba nti ebyo bannabyabufuzi bagenda kubayamba okuggyako Museveni oba ebibiina by'obufuzi. Kubanga ebibiina by'obufuzi right now as we speak, many of them were compromised by dictator Museveni. Njagala bagamba ebigambo bino kati gwe olina essuubi mu DP, olina essuubi mu FDC, simanya niidi bye mulaba mpuuga bye bali mu kukola. Abantu ba Kenya bekkiririzaamu nga bo. Tugenda kukikola tutya? Waffe tetugenda kkiriza bannabyabufuzi badde mu tusirwalirako. Tetugenda kkiriza bannabyabufuzi osanga bamukaaku bali mu kutambula ate bakuba Bobi Wine nga yegundi gye batambula kyokka tubaze ebbanga ddene betukkiririzaamu. Osanga empuuga agambe ye alina Anita Amongi alwana Museveni. Can you imagine such stupidity? Ekyabadde Kenya mukiwulire. Bino temwagala biwulira neffe ababyogera ffe twasala leerwe twekyawakyawadda. Tukoye Museveni twagala agenda abantu babonaabona nze mbabeera mu zigeto. Abantu bali bubi. Abantu bali bubi mugana wange Big Eye Star Boss ntumiddeko. Nkulabye ku nsonga y'abantu be Bwayise webale nnyo webalire ddala. Webale kwogera ku nsonga ye Bwayise. Big Eye Star Boss kivulu kiri mu December. Mumuwagire Big Eye Star Boss. Wuliriza. Bannabyabufuzi bayisawo agenda zaabwe. Munnabyabufuzi nze mbagamba nze I don't believe in political parties. Why? People power ye yasitudde abantu b'e Kenya. Abantu b'e Kenya bategedde batya nti balina okwerwanako ku musolo. Baatapuse embalirira y'eggwanga nga bagitaputira ku TikTok. Wano mu Uganda TikTok erimu ozambe. Era ojja kulaba abantu ba Dr. Bossa
abalivuddeyo okwogera ku nsonga bali kwozambe ali kwozambe ku myaka gyana atera okufa talina sobola kwogera ku bizibu biruma abantu ono osima ow'ebbonizi bali mwozambe kuva ku makya bali mu kuzina nkudi osanga abavubuka b'e Uganda bonna baasiruwadde bali mu nkudi n'omubuuza enkudi egenda kuleetera emmere n'omubuuza ebyo byodda tasobola kulowooza embalirira kati obabuuza n'ababaka ba paalamenti basente embalirira gye baayisa mu paalamenti mugimanyi mumanyi emisolo gye babateeka munnange ffe twawulya bateeka ku mafuta anti sivuga mmotoka tebinkwatako abantu ba Kenya babadde babatadde omusolo wuliriza vidiyo ku kawunga ku mugaati ku mobile money ne babateeka omusolo ku diapers pads bo ne bakozesa TikTok ne babinyonnyola omuntu ali Eldoret Nakuru ali e Mombasa owansi n'ategeera nti bataddeko omusolo bwe guti omugaati mbadde ngugula nusu 3 eby'e Kenya kati gugenda kubeera gwa 4 kinyamba kitya era bannabyabufuzi b'eri e Kenya bangi badde babakompromisinze nga bali mu paalamenti babiyisizza nga babula political bulingi ali wano abantu kati bali mu projekiti za muwozi ze batembeeta abantu kasekangendeyo nfuna obufaananyi nkomewo. That is the politics we are having right now. Our people are desperate. Abantu bawugwamu ssuubi lw'aba politicians abatannategeera our agenda. Abantu be Kenya batuuse ekiseera ng'ebintu babisoma ne babinterpretinga themselves ne bamanya kati tuzuukuke tugende twerwaneko. Abavubuka nga tebatyanga basonga mbere oba mututte wano bidi mwe mukyagamba ffe tetwagala bya kwasa gundi tetwagala kwasa bintu bya paalamenti tetwagala baganda bange Museveni kyabategekera kinene. Politicians, you should wake up. Politicians muve mu kusaaga. Museveni, yes, essaawa zino akalulu kituufu agenda kakomyawo. Era bannabyafuzi ban they are preparing themselves kugenda mu kalulu. Naye omuntu ali ekyanna mukaaka lw'ebitakuli abali mu kubonaabona. Abantu b'ebizimbe babizimba, abantu beeyagala, woofiisi abantu basifunye, empewo ensizi babuukako, Museveni abamu n'abawa akasente ne beerabira nti ne Museveni gy'ali. Abamu babagulira amakubo, batambula n'abasirikale ababakuuma, abaana bali mu makomera. Abantu b'e Kenya nalabye abavubuka abali ku bizimba abato nga baweereza bannaabwe, babaweereza sukaali, babawa amazzi. Munnayuganda mpuliriza ensonga taliiko kibiina kya byabufuzi bye tutandika. Abantu b'e Kenya oba oli yalonda Ruto, oba yamulonda ne wazaalibwa, oba teyamulonda, oba musiraamu, oba mulokole, oba mukatuliki, oba mukristaayo, bonna baasituse ne bagamba no, kubanga kiba kigenda banyigiriza mwenna. Gwa NRM bwe tuvaayo ne twogera ku nsonga z'abasuubuzi, lwaki osigala mu nnyumba? Nawe kikunyigiriza. Museveni ataddewo emisolo lino eggwanga singa muli bagagga. Singa mulina we muli ne babasenze kati abe bwayise be bakaaba. Abo mukatanga musirise. Abe bwayise bali mu bas, abe Nansana bali mu Basenda, abe Masaka musirise. N'amalanga namwe bajja babasenda. Nenga kampuni z'abamandera ziri mu lutobazi. Moviti ya Janet Kataa Museveni teri mu lutobazi. Zonga tebazisenda. Ojja sanga bannabyabufuzi Matiya Luwanga bwanika ssentebe wa Kiso yannewunyisizza. Uliriza bannabyabufuzi
Matiya Lwanga Bwanika mbadde mu mulaba yagenda n'alwanyisa Abachina. Kati bwe yalwanyisa Abachina baleme kusima musenyu mu nnyanja. N'ateekawo embeera tuka musajja affe ali ku mulamwa. Musajja affe Matiya Lwanga Bwanika ali ku mulamwa. Matiya Lwanga Bwanika n'afuuka Matiya Lwanga Bwanika. Matiya Lwanga Bwanika ne bamuyita Sudiru ye yamuyita. N'amwa miliyoni agaana n'asirika teyalabikako. Mu b'omu Lubigi wamulabyeyo. Si ye ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso. Kati mbanyumiza ba politician. Wanga nze Katongole ne weefuuka ki? Abantu bajja kunyiigira bagaye Katongole. Mwatugamba omusajja agenda omusajja ng'agaanyi. Kati omuntu azuukuse kati. Netandika okubabuulirira kye tulina okukola. Mba siina muzannyo. Ekyokubiri. Abantu b'e Kenya kye baatulaze. Ne wano tusobola okukikola. Era na wano Munnayuganda ali wano kugamba ekigambo kino. Va mu mbeera eyo erowooza nti bagenda kulwanirira. Va mu mbeera eyo erowooza kubanga abasirikale abo bantu nga mmwe. Abo bakwata emmundu nga bwe mwakirabye Kenya. Tuyina obuzibu Museveni bw'akoze olaba Bannakenya bagenze ku kitebe kya Uganda ne bakisaanyaawo. Bannakenya tebaba kulaga Ruto abadde alina kyapulaaningidde Bannakenya. Era Ruto alina mission ey'okweremeza mu buyinza. Akyuse ssemateeka w'eggwanga bive ku bisanja bibiri bigende ku bisanja nga Museveni kubanga Ruto musajja maama we Munyarwanda. Era Omunyarwanda essaawa zino Ruto Museveni yamuwa abavubuka Abanyarwanda bali Kenya. Bali mu training amagye, bali mu bateeka mu gye limukuuma. Era Ruto emabega yatta omuduumizi w'amagye yali afulumiza information yeyo. Mwamuwulira mbwafiiridde mu nnyonyi. Ruto yamutta ng'afulumiza information nti Omunyarwanda bamuyingiza yabifumiraga kiki ekigenda mu maaso. Abana abajja basiba na Kenya mutugamba amanya tutekeko ge Kenya ng'ali mu kukyusa amagye. Ruto yakwatagana ne Museveni essaawa zino mulaba zi Starbex. Starbex zonna za Ruto, William Ruto we Kenya. Era Ruto ne Museveni bali bati. Era gwe Munnayuganda bwe olwana Ruto kuba ku mutwe. Kubanga Museveni ayagala kulekera Ruto muwozi. Ali mu mugamba kino kye agala kola woti ne woti. Ne ba politicians be Uganda ba MP mutulimbye. Ebyamwe bye munoonya sinabitegeera ba MP. Essaawa zino ebisibu ebiri mu bantu mutuli mu liseesi. Ebigambo byebyo zeze nteekateeka Katikkiro Charles Peter Mayiga zibakoze ne Mwami Tebuhabulwa ez'okusaanyaawo Obuganda n'ez'okubanga beefudde nti bye bategeera bokka. Baganda bange, mikwano gyange, twongera obbategeeza n'obbajjukiza nti bano buli kye bakoze bajja tuuka ekiseera bakyejjuse. Katikkiro Charles Peter Mayiga twakutwala ng'ow'ekitiibwa naye ekitiibwa okinaabudde. Ekitiibwa kiweddeyo kye twali tumanyi nti oli wa kitiibwa. Weeyambudde, abantu bakutegedde, bategedde ani gw'okolera, lwaki byonna obadde obikola, naye ffe weetuli Mukama akyatukuumye okubalaba nga mweswaza, okubalaba nga mweyanika, okulaba nga mussa ekitiibwa kyammwe kye tubadde tubamanyiddemu. Tetulina bingi bya bagamba okuggyako okubakwasa Katonda abasaasire abaluŋŋamye era abawonye embeera eyo gye muli mu kuyitamu ey'okutulugunya n'okumalawo ekitiibwa kya Bannayuganda. Tunaabasanyufu nnyo nga tulina ekyenjawulo kye tukoze okulwanirira eggwanga lino.